Oli ku radio Buddu omuntu wa bulijjo tukomyewo webale kubanga ogoberera ziri 14 zezibulayo ku essaawa 2 ez'ekiro. Tubadde twogera ku lwaki abantu abesimbyewo ssekinnoomu ate nga tuli mu nkolo y'ebibiina. One, bannansi batandise okubatundira abantu ebibiina balinga ababivuddeko naye mukulu Kizito katubuuze kyo kubanga fine tuge nti ebibiina bikolebwa bantu ate abantu baba batunulidde kati bantu fine ne bwoba ojjidde mu kibiina ffe tetulonda tukulabanga omuntu. What causes that? Ekyo kituukibwa kubanga naye no mu bibiina kituuka nti abantu babivuddeko era ebibiina bibaamu bantu ate bayira we n'akalala kinjagala tutunulire nti bantu basobola okuba 10 nga bali mu kibiina abantu ne baga nti naye mwabe 10 mu kibiina ekyo gundi yewenkizo baba bakimanyi kyekiri kyegamba nti omuntu ono aba aliko ki ekisooka abantu mu butonde bw'abantu bagamba nti ani yeetise abantu ku bibegabega omuntu yeetise abantu ku bibegabega bekitegeeza ki yalina interest y'abantu yali ku birubirwa by'abantu okitegedde omuntu ayagala kubeera naggwano mu bantu olina okubeetika ku bibegabega bye inaaza wadde kitegeeza olina okutwala ebirubirwa by'abantu biteeka maaso g'ebintu. The moment you do that, abantu ofuka wankizo bakulondo bamu kati olwokuba nti abantu bafuka bankizo kati kyobudala nti omuntu oyo abantu baba bamugoberera era kyobudala abantu abazimba ebibiina baba abantu abawukanye ku bannaabwe so ffenna tuba bantu naye lwaki omuntu omulala aba watutumu omulala naaba nga talina abantu the moment abantu kasita bakwesiga nze kankuwa ekyokulabirako olwaleero ekitone nnyo twali tuli mu kuziika omulangira Mutebi Mazinga kati nze nasooseewo ngenza okulanga ne mukulu Pakisi azze kati mukulu Pakisi akolanga kampeyina wa mukyala babiri ekityo kati bwazze ne bamuwa akazindalo wadde ayogera n'asooka Nannyanja olaga nti omulwanyi ali wano ampise Saabalwanyi ati Saabalwanyi ejje n'Omuseveni nze ndi mulwanyi n'aga nti omulwanyi ali wano biki kati bamaze okwogera n'aga nti kati ono naye yawumula n'emmagye naye kati yajja eno ali mu kutawanya mu bantu byabufuzi naye abantu engeri gye bamwanukudde abantu engeri gye bamugaa nti vaayo biki atidde n'okutya abantu tesobola kibirivinga kati kyegga nti bantu abali mu byalo naye nga tebamanyi bigenda mu maaso mu mitima gy'abantu abantu bamugaa nti ogamba otya omuntu omulwanizi waffe ku nsonga ezaffe nti atabula kati era badde ambodi kati n'olwekyo kyeggamba nti omuntu anafuka naggwano si omuntu omutuufu tebamwogerera era kyobana nti ebyobufuzi bino bikyuse omuntu anafuna akaluku kano oteeka ogenda ne weeyogera eri abantu tokyayisobola kupangisa muntu akwogerere kubanga omuntu omulungi byokoze bikwogerera kyobulala nze kati kulaba ffe abamu buli gye tugenda batuwaniriza n'engalo nga baziri kubanga byoyogera kati people will believe you kati abantu singa bakwesiga ne boga ntandise ekibiina bajja kiyingiramu okitegedde kyegamba abantu kasita bakutegeera ne bakulamu emituli oyogera kino okyuka kyolaba bagamba nti obukulembeze butandikira mu mpuliziganya that leadership begins with communication nti abakulembeze abannamaddala obukulembeze obwannamaddala butandikira mu mpuliziganya omukulembeze owannamaddala tayogera nga tanalowooza omukulembeze ow'ekigumaza atalina mulamwa ayogera nga tanalowooza naye omukulembeze owannamaddala asooka kulowooza nalyoka kola ki because ekigambo ky'omukulembeze kifuuka nsonga and ekigambo kyo abantu kubanywerera because batunula ekigambo kyo n'ebikolwa bye so therefore n'olwekyo ekireese abakulembeze bafuuse bafere kati omukulembeze ogamba otya nti gwokola olukwe baba abantu ebibanja gwokola olukwe bakwadesebeza PDM zindi ez'abantu kati oba self-centered kati the moment abantu kasaba beerowoozako bokka abantu bajja bavaako era ne bw'otuuka buli wamu wonna buli muntu agamulonde busobozi why lwakisaze because people are not trusting these informations people are trusting individuals kati olaba muntu agati fe tujja kulonda mwoyo gwa ggwanga owakameeza kubanga bino simanya baasi simanya ambuleera simanya kameeza simanya ebyo sibye matalinga what it matters ani aswa aliyeyisa abantu begabega ye mukulembeze as an individual webali eyetise ebirubi abantu ku bigabega okwetika abantu ku bigabega kitegeeza ye muntu ali ku nsonga ezikwata ku bantu kati omuntu kasita ategeera nti olina interest yajja kuwaya obulamu lwe because byokola bikola in his interest or interest so that is it. Oli ku radio Buddu omuntu wa buli 10 zokka mwenda zezibulayo okuwera essaawa 2 ez'ekiro ssaawa 2 ekibiina tukiggale otuguddewo amasimu noti 75 298 ne noti 7 noti 8 m ate mu 7 zisimu zoyitirako n'oba ng'osobola okubuuza ekibuuzo kyonna ekirowoozo byonna tubitwala radio Buddu. Wa alaikum salaam. Tuwesimye okuwuliza. Nange nkulamusiza bwana Kasasa. Gye tuli babana.
mugambye omubaka ebisitula abantu